Ensagu nalubudde eno video yammwe. Ensagu nalubudde kitovu. Ensagu nalubudde kaga mazzi eno video yammwe. Tutuuse wano tugenda kutuuka mu katawuni k'ensagu. Ensagu ke tugenda okutuukamu. Ensagu tekamu katawuni akagenda okubeera nga kali developed nnyo. Njagala mukalabe era nja kukomawo mbakwatire video nga bamaze okuyiwa oluguudo luno. Wali oluguudo luno lwe lugenda okubeera nga lugenda kati Nakawuka Sisa lwe lumu ku nguudo zino. Naye omuntu yenna ayagala okugula ettaka olyenjoyinge. Buli video gy'olaba nga nkutte ku kiguudo ne nkugamba nti kino ekiguudo bagenda kubeera nga bakiyiwa. Waliwo akatawuni waliwo ebiguudo gula buguzi. Ojja kuneebaza nga bakuwadde omudidi gwa ssente. Kati mu tawuni ezigenda okukulaakulana muzeewuunye n'okuzeewuunya y'ensagu. Eno nsagu eriko ebikubo ebigiyitako biyitirivu obungi n'ebiyingira munda biyitirivu obungi. Nga bw'ogiraba wano giweeyo emyaka 5 gyokka oba bwe bamala okukola ekkubo ngenda kukomawo nkwate video nkulaga ensagu bweri. Yeno nsagu gye tuyinza okugamba nsagu before nja kuleetera nsagu after. Ojja giraba. Omuntu yenna ayina ssente abamayirungi be batyo avuga nga gamukubye dda avuga speed. Eno y'ensagu. Kuliko ebikubo bingi ebigiyitako. Balina n'akatale kaabwe keeko. Ke katawuni akali organized nti buli kintu kyonna okifuna wano. Olaba kali awo beekato bifuufufuufu. Naye mu tawuni ezigenda okubeera nga zikulaakulanye nga ziri waggulu nnyo ono nsagu. Waliwo n'ekyo ekikubo ekiyingira. Njagala kulaga ebikubo bingi ebiriko. Kati kino ekikubo kino kigenda nalubudde. Abategeera dda baabo baatandika okuzimba kalina. Kati kino nalubudde kitovu kye tugenda okutambuliramu leero. Nsagu akatawuni nkabalaze. Omuntu yenna oyina ssente teekawo buteesi ssente. Ngenda kubavugira kino ekikubo tugenda kugwa tugenda kuyita nalubudde tuve nalubudde tugwe kitovu tugwe Sisa. Wano wonna nsagu funa plot 1. Kati ploti za wano zikyali ku miliyoni 4 5 ku 10. Gula ploti bagenda okumala kubo eyo 4 egenda kuba egula miliyoni 8 ekitono nnyo miliyoni 7. Ababitegeera obusomero buubwo. Wali ata nyumba yagiteekamu kasomero nakulaga nti nakubawo n'ekibaati abaana mwe bali bangi basoma. Bwe osanga n'ogamba kasomero kano katandika mpola mpola. Yakatandika mpola mpola nga ne population eri wansi. Gugamba kakula naye otamanya nti nno buli abantu be bajja ne beeyongera bataddeyo kolasa abantu bangi abeeyongera n'ababeera n'abaana babeera nabo bakoze eki beeyongedde. Obusomero ndowooza obulaba. Busomero bungi obuli eno. Funa omuntu oba abantu abali kweno Ntebe Road areas weegulire ploti mu bitundu nga bino. Togenda kwejjusa n'omulundi n'ogumu. Busomero mbulaba. Nsagu area. Video nga zino bwolabako e Uganda awafaanana watya gane bw'obeera n'ebweru zimalako ne stress. Webweru tewali kintu kati omuntu ne bw'anaakulaga owantu owakabi nti tugamba akutte n'ogamba nti omuntu ayinza okuva eri naga nkutte video n'agamba nkutte mapeera nkutte kino ezo tujja zikwata.
naye omuntu webweru ate kino kitakataka green yono ate omuntu gwaba ayagala okulabako kuba abamumisinga ne tewali kizimbe kyoba ogenda mulaga kimukankanya kyatalabangako. Balina ne health center 2 yiyaawo Saggu Health Center 2 St Andrew Munkabira. Kati akatundu kano bakayita Munkabira nga kava kwekyo ekintu kava kweri erinnya St Andrew Munkabira. Embeera zeno ziraba ziringa ezikyali bwe zityo ne trust me eno wantu wakabi ugaye proti ziri mu miliyoni 4 ne yasatu obusobola gifuna ngo lidala ayaka atano ku 10 osobola okufuna yasatu niye bo bogifunyi gula buguza ate bwe tunagende na lubuddawo ate na lubudde ne zeyongeramu 5 nkaaga 7 ziba zeyongeramuko lwoyongera mu maaso eyo proti ziba zeyongera ku buli bobeera ng'oli kumpi ka town sente ziba zeyongeramuko. Munkabira kati obutawanvu ya video nnyo ngenda kubeera nga nkoma wano then nkwate era obutawuni obubeera buddako continuinge wansobola okubeera nga nkoma wano ku Nsaggo. Ono omulaba yateeka wano biyumba bya nkoko. Uganda ennaku zino weeri bw'oba olunda enkoko gezaawo kulunda nkoko za broilers. Nkoko za flair za gundi za off-layer zo zeesonyiwe. Off-layer oyo alina engeri gyakulimbamu wano ng'enkoko zibiika n'olaba ng'olina ssente naye kasita ate oleeta omugigi omuto omulala zonna zewatereka ozijja ate n'oziriisa. So oyinza mwesonyiwa. So Nsaggu bwete bwebadde katundu k'Ensaggu bifo bikyaliyo olina akasenteko miliyoni 3 basaze estate yonna kasita empapula zibeera genuine gula buguzi. Toddamu na kulowooza olita kusomera business mbusimanyi njagala tukole factory y'emigaati oli bweru ng'eyo muntu najje na buli business gyakusomera agenda gitta. Buli business gyakusomera egenda kufa. Tewali business gyogenda kukola ng'oli bweru olowooze nti negenda kukola. Okujjako obanga erimu maama wo nga maama wo yagambye naganze nja kutuula ngawo tubale. Ne business etagenda kufiirira ye kubeera ng'ogula ploti n'ogitereka n'olaba engeri gyegenda ng'erinnyamu. Kati ebifo bino mbibalaga naye kugambye mu myaka mitono nnyo ngenda kuddamu mbalage wano video nga nkwatira video nkugambe genda olabe video gye twateekawo nakubeera oti yali y'Ensaggu olabe development ezigenda okubeera nga weeziri ndowooza olaba abantu engeri gye bazimbye eyo yonna wansi eyo yonna bagenda bazimba. Bantu akwata ekifo kati ng'ono yakwata ekifo kino kyonna kiramba kiriko acres ndowooza nga 20 kyonna n'akisiba. Ayinza okubeera nga buli acre by that time yagigula miliyoni nga 10 naye kati acre ya wano teyesimbikako. Abategeera business olaba najja n'ateekawo obuduuka n'agamba nti development ejja kunsanga nga nange ntuusi. Olaba kati njagala nkulaga estates bano abantu ba estates najja n'agula owantu naye era abantu ne mujjayo. Kati wano wetuli kumpi naye kankulage wano video awantu owala olabe abantu engeri gye bazimbyemu. Eyo bagisala estate eyo estate ya Zion olaba amayumba ge bazimbyeyo ogalaba mayumba mangi mayumba malungi. Kati yo lyajja ng'agula ettaka nga gyalitemaatemamu. Muntu wonna obeera n'akasente kati ezo ploti bazigulanga miliyoni 10 miliyoni 2 15
kati ziri mu miliyoni 45 olaba enzimba gye bazimbyemu